nga ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2015 poliisi yazingako amaka g'abafumbo mu Godfrey ne mukyalo Nakabazi Sharon abavuzi b'ekikajjo mu Gombo Lensanje nga bateebereza okutta omusiguze Mathias Mukasa Muwonge ne bamuziika ewaabwe nga butakola Agataliiko nfuufu. Nze nawulira oluvannyuma lw'okufa nti yamweweerera nti ajja mmutema. Okuteebereza kwe balina abantu n'ate nga sinali sikimanyi. Abafumbo bano bakwatibwa era nga bawozesebwa mu kkooti y'Empigi ku misango egy'okutta omuntu oluvannyuma lw'emyaka 92. Omulamuzi wa kkooti enkulu Mpigi Wilson Masalu Musene asazeewo eggwayo ku musango ono yejjeerezza abafumbo abo omusango gw'okutta omuntu ng'asose okusomera enjuyi zombi obujulizi obwaleeteddwa mu kkooti. The second unfinished house is where the dead body of the deceased was found. The question is, how did Hajjat know there was a dead body in the second unfinished house? Abategeeza nti obujulizi buno bwaleeteddwa mu kkooti bwe bali tebulina kakwate ku buvunaanibwa kyokka n'ayongerako nti yo sapatu yaliko omusaayi ogw'omugenzi yasangibwa mu g'abavunaanibwa naye yazuulibwa nga si yaabwe nga ekitegeeza nti obujulizi obuleeteddwa tebumatiza. Bw'atyo omulamuzi yejjeerezza Muwonge ne mukyalo Nakabazi n'ategeeza tebakyavunaanibwa mpozi nga bazuuseeyo obujulizi obwekusiba obalumiriza. And where all the ingredients of matter have not been proved, then this court cannot convict the two accused persons. They are accordingly hereby acquitted and set free unless there are other pending cases. Ino kijja bulugalo omugenzi mu mbeera ne bafuluma kkooti nga beekikyana n'okukaba amaziga. Siripa ne bakisanga mu nju omwabwe obusenga bukwatagana. Ino kiwaliza abasirikale okubafulumya bwero bagamba nti omwavu tasinga musango. Abaana b'abantu bayiwa naye Mukama tayibwa. Katonda tagenda kunjiwa. Obutemu bugenda kweyongera mu nsi. Nyina w'omugenzi Kiriya Nakitenda ategeeza nti bamatidde ensala ya mulamuzi kuba abalamuzi basobola okusiba ebibaluwa abataliiko bujulizi kyokka baleese obujulizi ku bantu baabwe ne bateebwa. Kati balyoke bagende nti bagenda kukwata bakijambiya be batamanya bawandiika obuwandiisa ebibaluwa naye ono omuntu yennyini yeerabirako bwe balabako bamutadde agenda kutta n'abalala. Maama w'omugenzi akolemedde Muwonge ne mukyalo Nakabazi nti wadde kkooti tebayambye Katonda ajja kubasasula. Ensi yonna kale kemanye ensi bw'eri enguzi ekkooti bwe ziri enguzi owulidde ne Katonda omulamu ono alamula yampa omwana oyo awatali luzaalo nti nno namunywa mu luzaalo nabo bajja kituukako. Mwannyina w'omugenzi yali nakyo ne bwedda akulukusa amaziga akulumidde kkooti olw'obutasala mazima n'abwenkanya ku nfa ey'omuntu waabwe. Mukayange ne bamutembatema ng'abatembatema ennyama ey'okulya kubanga bo beesiga nti balina ssente. Ategeeza nti mukyala wa Muwonge yeekulubisizanga ku mwannyina banaalowooza nti amukwanira oluvannyuma ne bamuzuula nga yattibwa. Omukazi yenyini yakukutiranga ewaka yabadde anona n'amata n'agamba mbu simumanyi n'abo sibamanyi neyegaana wano mu kkooti kubanga ayagala bamute. Agambye nti bakujulira okutusala banafuna obwenkanya ku nfa eya muganda waabwe. Yakujulira. Ye Muwonge ne mukyalo Nakabazi bakira abadde abasanyufu bategeeza nti zaali empalana ez'okukyaliza abasibisa kyokka ne basima kkooti olw'okulaba ekituufu mu musango guno. Nsanyudde ndina mpitirivu kubanga ekisinze okunsanyula amazima kati genda bye mu kkooti naye nga zaali empalana z'abantu tewaaliwo kintu nti oba ebyo bagamba naye ayagala mukazi wange bikizi nali simanyi nakumumanyi. Agnes Najjuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.